sisobola kukkiriza asoma kutwala mali yange oyo asoma nti yagikolerera tosobola kukkiriza ala kati no mbabulira amazima gennyini nga ndi ku live ndi ready okufa nenkera nyinza okufa nenga okufa kwange sigenda kukkiriza muntu yena gwaita asumani Lukwago newa na muddugavu mulaye na okubeera nga yagenda okukipayinga mali yange ebyobugagga byange emotoka zange ennyumba zange ne groups zange z'abazungu bonna mwe bazungu mwegendereze mbabulira mama nge saga kukolako bulabe kubanga oli mama ngozije wala tukoze ebintu bingi ebyenjawulo naye bw'oba toze mu common sense yo abantu basatu njeza nze buli lunaku wano tuwulira nti mwana oli afumise munne so naye n'amala ne yetta okitegeera buli kaseera tuwulira nti waliwo omuntu akoze ekikyamu naye ne yetta saagala bambalire mu abo abantu saagala munsikirize okutuuka mu eyo embeera nti nze nenzita mama wange gumu omuzungu ate nange ne netta saagala munsikirize nti no nzize nesaba gwasumani Lukwago ntekisoba nekuba amasasi oba nefa nawe nofa mbadde saagala kufa nammwe kuba saazaalibwa nammwe saagala kufa nammwe bazungu mmwe nebe munyigiriza nnyo jafa nammwe kugundi kwa account says kuliko ba signatories basatu nze mama wange noyo oyo omusirgo nali enfusiza manager wangu ya Asumani Lukwago nga fena tukola kitu signinga so kati nagendanga ezo sente zona ze najjanga yo ku banks mama nge anegana nagamba ku police nti ezo sente zona nazijjanga mu mamenyi ga mateeka nti signing mu mufunzo wa banzibe bas so be bakwata ne bayoza kisawo kya sente ne bakyuza ne bakikasuka mu kubo abantu ne bagwa mu kubo ne bayola sente kati ne police nyine ne baba ne basoka ne bayola sente ositegeera kati abasajja ne basoka batandika 10 ne badduka ne abasinga bafaka tusobero naruone era naro police twaji kubanga twalinga bwana buto nenga tuli baka kwele twakuba ndatewa kuba masasi because baba ne mundu ngazilimu amasasi akati aba police amasasi bakubanga mubanga bakubanga mubanga naye we bakubiranga amasasi because ngatema nanga tisuse nnyo nenga tebo basinga kubanga nyo bana bakuba nabafi nga basobi baba kubakwa amasasi abo dynamic nagenda musinia wano senior wano bwengenda musinia wano Roma ne ya challenging anankuba ne mulinda ku end of term kati juka end of term waliwo abaana abali bamala senior force ma bikibiche bano abagenda kugundi abagenda okumaliza ebisomo gyabwe nensoka nyungula abayaye dynamic naye yali bakubasomero damba twaba kubesomero damba netubata kutaka ngwaniriza nyogo yena ndaba kwembozi muyuji nze Geoffrey Mayanja kumanyi ngo omusajja omukozi omusajja hustler ghetto youth era nga afannyo ku bulamu bwa ghetto alinamu ensonga ze tugenda okuwa yamuko nga bogenda okuwulira nsaba otulo kaliro owulirize otegere emikwano kyeki otegere obulamu kyeki otegere okubako nguba otegere okubanga wali okutega ku nsimbi empitirivu neno banga mukaseera nti otuka ekiseera n'obanga nti nga bintu bikyatambula bulungi naye ng'ebiseera ebisinga gibeera mikwano gituusa ku bintu ebyo nsaba akweyanjulire era akubuuzeeko tusimbulira bwemboozi nze bampita Ghetto King Nick Shilaya oba Nick Rasta ndi musanyufu nnyo okubeera ku Extreme TV ne Mayanja emboozi muyugi wali ategeka erinnya lyange lya Kinyankole kubanga ndi mwana Munnayuganda wadde Shilaya bali mpera Germany mama wange yandaputinga Germany Kempten Argau nampera erinnya so linnya lya family yaffe eryebweru naye kati wano wenjogeera binza okubanga tebikyakola bulungi kubanga nga bwe mbadde mu bigobeera bingi byempisemu mweno season mwaka guno oguwedde enkomeko yagwo tebadde nungi kyenizo gamba mbadde nsaba otuyisizeemu ku bulamu bukatono watandika otya tandikire ku bulamu bwa ssente tujja kuddayo eri mu buto biki byonna naye tutandike butya bwotandika okuzimba obulamu bwo n'abantu badde okolagana nabo naddala ab'ebweru ne wano so nze obulamu bwange of course nazaalibwa wano mu ggwanga lyaffe
sijja kugenda nnyo much details okuvira dda ku mwaka gumu oba ebiri oba esatu naye njagala kuyita mu short way naye nga abantu muntegere bulungi. Nkuze nga ndi mwana Munnayuganda ate era nkuze ndi hustler. Nazaalibwa mu Kisenyi. Mukazi eyanzaala mama wange yali mukazi muddugavu gonna ndibadde ngamba naye nga eyo process ey'omukazi omuddugavu n'omukazi omuzungu byanjawulo ebyo nabibanyumizaako okukola oluvannyuma lwe nali ntandika mu story yange eri yasooka. Eyo sigendagendayo naye just manye nti mama wange muddugavu ate era mama wange omulala muzungu. Okitegeera olina bamama babiri. Nina bamama babiri, omuzungu n'omuddugavu. Omuzungu ono ajja atya? Anyway kati kiri bwe kiti omuzungu anzaala bw'ati. Mama wange omuddugavu yalina baawe yali musajja Munatogo naye nga bano basajja baali abakulira ebweru mu Chicago. Begatta mu kwegatta kwabwe saakulira mu lubuto lwa mama wange omuddugavu. Ban transplanting and bantika mu lubuto lwa mukazi omuzungu Rose with the Mashao Shilaya. So yewanirira olubuto lwange okuva ku some weeks paka ahead ku myezi 9 kwe kunzaala naye nga nanzaala nga ndi muddugavu ng'ate muki muzungu. So ekyo ani yakiteesa wadde nga tewaliwo naye kakasa nti no wakiwulirako ani yakiteesa gwe okulire? Bennyini bampa engeri gye byalimu n'engeri gye bamiitingamu n'engeri gye bakikolamu. So bwekitabo kyange nga bwegambye bigenda kubeera mu bufunzefunze not about so much details. So oyo mama wange anzaalira mu kibuga Kempton Aargau mu Germany. So nkuze naye ku myaka gyange 14 nakomawo mu Kisenyi ne findinga mama wange omuddugavu nendaba embeera gye yalimu nga bwetyo bwe yali. Omufinding otya because obadde wakulira oli 14 olutata waliridda wa? Tata wange bamuyita Don Burger. Don Burger yalina church Virginia. Yali musajja mu Christian nga nga naye alidinga World Mission eri abantu abaavu nga ogaba obuyambi na biki. So naye yafa. Bwamala okufa eyo saddayo. So mbeera ne ono mama wange ambulira all details neetaaga okumanya my background nkomawo ke Uganda nsanze yo family yange. I made a research about my black family nenda babajjajja bange baganda bange olwo mama wo ne tata wo bali bayawukana mama wo wawano bali bayawukana kati bakyabeera bonna era mama wange yali yekka era yanzaala omwana omu yekka. So obulamu bwetu bwendaliko butegeera kakati bwe natuuka mu Kisenyi nendaba embeera y'ekitundu mama wange mwe yali nga teyali nungi ku myaka 14. Nensalawo ne ngamba nganze alina some of experience kubanga nkuze ntambula ensi nyingi ate nga bwe ntambula sitambula ate bifo by'abagagga ntambula mu ghetto zizokka okulaba nga noonya abaana abetaga obuyambi abetaga encouragement abetaga advice n'ebirala ne sente ne life to go ahead. So taking advantage eyo nti nenkola some proposals in different areas nempandikira abantu bange abenjawulo mikwano gyange benakula nabo churches and so on and so on. Namba leka nzigulewo ekitongole wano mu Uganda nga nsobola okulabirira abaana abatalina masirizi. Yes. So mu 2013 no it was around 2007 when I started charity work. Nenga by then nali sina biwandiiko binzikiriza nti kati biraga nti oli organization joyitiramu okola charity work. Nenga nali pushinga through my own self nesente zinaina. Kati 2013 nesalawo nengamba kanve mu bino ebyokubeera nga simanyikiddwa nembera registered mu bitongole nenkola ekitongole ekyange nasooka nefuna certificate eya community service nga si yamanyi naye just within the area ne supporting abaana natandika n'abaana 10
nemba funa ba sponsors abamu nembatika ku Vision for Africa abamu nembatika mbitongole byenjawulo so nange nganze echange nebachita Abakainda International Ministry Abakainda International Ministry yes nenchi registering mu government nefuna certificate then bwenava ku certificate of community based service nefuna NGO kata usongo nekigaziwa abazungu ne banda banga banji ne batuwa obuyambi nga bungi so awo nenkulira ddala nentandikira ddala okubeeranga nkola ebintu ebikolaaki ebirabikako so mama wange mukomyawo wano mu Uganda mu 2013 ono Rose with Amashaushilaya akomawo yasanga already nkoze orphanage home ezana kati abaana abo boyamba ngo bayamba okusingira ngo waliyo bayambira muki ngo bawachi ngo bayamba otya kati by then ngasana kola orphanage nabayambanga through their guardians ngamba wa school fees bawa engoye buli kimu ekiri nti omuntu kyandi yataze mbulamu mu bitundu kinaki I did in Kisenyi Fort Portal Gulu Arua Soroti many different parts zinagendanga Mbarara zinagendanga nga ndaunanga mukasese natukayo yonna wasingo buji bududa era nzomu ku bantu abasoka dala ogende bududa naina gananga bamita Katsi the late Richard Prian fa basoka dala okuyamba abantu be bududa ngetakalikozeti so twatwala tracks ze bintu byali bingi ngoye bichi netusikiriza abantu abarokrachi that was our beginning of everything so kati bamara kufira mu accident nze ndio kantandika ministry yali muzungu no yali mudugavu wano so kati bwentandika we yange nengura wano wake wange zana munfufu kati zana munfufu netandika nabana musanvu mu nyumba eyo wagulawo nga already wazimbe nagulawo nga wazimbe nene ntekawo abana benatandika nabo kati enyumba gye nagula nenjikola renovated nentekawo nenyumba endala nebera kati nga nyumba ngazi ositegeera nga accommodating abana nga 20 yes so abana ne babeera omo ne tusukawo kwe namba ne babeera abana 50 so bana 50 mu yenju nefuna ne home eyokubiri besides me nayo nga wali abana 50 sibe bana 10 kati abana 10 nabelanga abona bafura danti bana bangenze nganze ngasina kontino waro obuyabe bwafune bwe wabra ku sente zange ezange nze ng'omuntu ze wekoledde ze nekoledde nga si government nga si bana bazungu nga si bani wabra sente zange nenda bira abana abo for 13 years now 13 years for 13 years abamba mazene university era mbawade nebyo kukola kati waro omwana gwe nasomesa bamita Allen Cement kati akora petrol station yamara university time eno waro banahia shibanaba abanji basigena ku mentioninga nekati bamaze era balina bebe kwede kwabamu basindise bulaya bali mukola sente abamu abato bakyali mu masomero naye disadvantages zasifunye mu mwaka guno nti wentandikidde okwechangira n'abazungu bange abana bamutebazeyo ku masomero sitegeera kati abazungu nzija ntyo kwetandika okwechanga nabo because gwo mu kubasajja abali bavuga emmotoka ennene nga seemu nga sibiri nga wali olina enviiri sikyazikulabako nazo jja tubuulira lwaki tokyalina nviiri kuba gwomu ku basajja bagamba nti no a real rasta because ontuna abasajja abamu abayita ba rasta naye ng'ate si ba rasta baddala naye gwomu ku bantu bagamba nti wali rasta waddala oba oli rasta waddala enviiri sikyaziraba okusomezebwa kungi kwe mbadde ngezaako okukola abakozi oyitamu mbadde nsaba otubulire ebintu bijja bitya okwonooneka okukyakana n'abazungu bo ne maama wo n'abalala buno obudde wentukidde wano mu myaka gine 13 mbadde mbalirwamu obuwumbi 7 obwa Uganda obuwumbi 7 obwa Uganda nga bwenzitowa ku bantu be mbadde nkolagananga nabo oba abakozi bange mwe mwava omusajja eyandetera okubeera nga nzika wansi ntya gayo no bamita Asumani Lukwago namuletanga driver wange okuvuganga abazungu bange okubatwalanga outreaches okubalaganga Kampala ghettos n'ogulemmere y'enkoko n'okulabira abantu embadde nga siri nga mwade nnyo obuvunanyizibwa bw'amaanyi
na yafuka manager wange mu different parts of my ministry. So kati guy wamujjawa umufuno otya asumani tukwa kakati ewange zana wabaddemu abalenzi bangi abadde beetaganga emirimu era botuuka mu kitundu kyewaffe abaana bangi bempadde emirimu kati naye mwe yajjira ne muwa emmotoka yange ya Hilux natandika ogivuganga mu kusooka yandaga nti n'omuntu mulungi ali hambo ali ne mwesiga nnyo mulaze buli kimu kyonna kyonna ekyange naye time yatuuka ng'atandika okundyamu enkwe mpola nga simanyi nga bwapepereza abazungu bange nga bwabagamba kuba abazungu baali tebamanyi ekituufu sente zenzitowa nenkanawa nga tebamanyi nga bakulaba bulabi nga bulabi yes naye nga tebamanyi most of my private stuff. So gaya atandika okuba revealingira ebimu ku byobugagga byange ebisinga obungi ng'amayumba ng'amamotoka ge baali tebamanyi oba be baali tebasuubira naku. Kati muye ekigendererwa kye kiri ki? Asman omanyi omuntu akwegombye n'agamba nti no mwana singa Mukama nyamba nembera nga gayi nga gwe mayanja okitegeera ove mu katebe ko nze nkatulemu otegeera ove mu ngato zezo nze nzambale kati Asumani yaraba nti asobola okuvuga motoka zange yaraba asobola okuwamba amayumba gange yaraba nga asobola okuwamba bichi yange yaraba nga asobola okubeera nga ye overall of each and everything. Ebimu ku byobugagga by'olina mulimu ne beach. Yes. Kati agezaako okulaba nga anyono n'abazungu era yakikola yakola ekisoboka kyonna ate nga mwatadde ne byamarogo kitegeera kati ate byamarogo mbadde nakatandika n'obiwulira nti n'omuntu basobola okukuloga ne bakola bino ne bakola naye nga nebuliranga lulindi nga ndaba mu Nigeria mu films na biki nenga this time it's real, it's happening on my life. Kubanga gaya akasirika accidents za mirundi musanvu accidents za mirundi musanvu nga nziwona kubanga omanyi nga Katonda yakutonda nti tojja kufa era tomala gafa okujja ko gaye mwenyinya asazeewo nakola ki nakwetwalira naye mpise mu bintu challenges nga accidents musanvu n'abazibu ositegeera ababbi okunumba n'okubeera nga okeerenkeera ng'olaba omubiri gwo gufuukuse wano wazimbye wali wazimbye so ababbi tubulyeko olunaku lumu ababbi bali bakulungi kyali kitya olunaku olumu emyaka during COVID time mu COVID time awo waliwo abasajja abanondoola okumala ebbanga era emisango gye mwagiwirako twatuka wala ne Katwe ne ku polisi yange ey'omu kitundu nawa bagaye twamala ne tubafuna baje ne bakubba tebanziba bali banoonya kunkolako obuzibu bali baga kidnappinga no kidnappinga mukazi wange Sharon so nakola ekisoboka kyonna okutrackinga abantu abo ne tubafuna naye nga ekigendererwa ky'abantu abali behind it was Asman wakitegeera otya anti nkitegeera mu bo bennyini bwe twajja information oluvannyuma lwobakwata tebayogera ku polisi basaba ekisonyiwa ne tubasonyiwa naye we nabaddamu ekigendererwa kyabwe gaye yali abasetinze okulaki okuntusaako obuzibu bali baga kumbuzaawo maybe bagende banzitireyo somewhere nga siddamu kulabikirako ddamu ki mu nsi then yakole ki overruling ebintu byange kakati mama wange kati mbadde nsaba ebintu bino bitandikira abazungu batandika batyo okutandika okwefuulira abazungu Asumani naye otandika otomulaba nti kati aneefuulidde kakati during the COVID time it was 2020 mama wange aŋŋamba ekigambo kye nali simusuubiramu aŋŋamba omanyi mutabani nandyagadde ku bintu by'olina osalewo njagala beach edde mu mikono gya Asumani osayininga beach yo Asumani omukozi wange driver kwata ebiwandiiko bya beach by'olina okole transfers oziwa Asumani bwe nagaana by that time ne bandaga nti kibanyizeemu naye tebandagirawo okitegeera nendowooza nti wabiwedde kati mama wange nagenda ng'akyogerangako ne mugamba mama tekisoboka kukwata bichi yange okugiwa omusajja gwe sizaalibwa naye gwe simanyi gye yava just namuleeta bulesinga mukozi wadde mmanyika katonotono nti mwana wa ku kyalo nesobola kumala gakwata bichi yange ezitowa sente kuba my beach is around 1.7 billions eyo gyagamba okukwata kati omuntu wane Kampala
nebo bukadde 50 kizibu nnyo okwata ogamba omuntu atobye nti mwana mayanja gayo oli kwata bukadde 50 bwe bora abantu bosinziriddeko okweyimirizaawo nti ate obukwata obuwe munno osegeera nawe bose okwesikamu yes ate ogamba leka muweeko at least nenga simuwadde kintu kyange kyonna but for them bali baagala nkwate bichi yange njikwate njisigninge njiwasumani ate ng'ovudde ne kwekyo bwe nagaana kati nga mama oyita ku wansonga lwaki ogiwasumani omukozi obukozi guwaleeta anti yensonga gyali ampa yagamba nyina ebintu bingi wano mu Kampala e Uganda nalina ebintu bingi ngagala ogabeko basi kati ngagamba ng'alaba asumani ali bubi ate asumani ali bubi buli baana abaali bakola ewange buli mwana batono nnyo abagenda nga tebanfunyeemu asumani olwedi nali namugulira ettaka alina ettaka erirye ku lulwe ngaze alimugulira sekwa alina ettaka kaddu alina ettaka n'abalala bonna nabagulira amataka abaana abali mu saako yange bali baana nga 10 abalenzi bena blessing abalidiya baani wano endeje nabagulira amataka nembazimbira naye olwokuba nti no abantu abamu tebakuta kati gayo unakoma okumuwa ebirungi teyakuta kati mu birungi byange ate yayagala kati bwe mba nkuwadde omukono nkuwadde olye ate ondago yagakundya nzenna omalewo kitegeera kati ate nanga wenazukira okuzuuka kwange bandaga nti no kakati bagenda beteekamu amaanyi amaanyi ge basookera ddala okukola Asumani kweka ekyapa kyange ekyekizinga Bush Island bamala kikweka agenda ku lands atandika okukola process eyokukidividingamu nga sinako signature sinaba kukkiriza sinaba kubeerako kutuulako nabo ntitukanye yakwata ekyapa ekyange ekyapa yakijjawa because manye ekyapa ebyapa byange abamu lusibeera mu banka olaba ebintu byange ebyapa byange byonna ebyamamotoka mayumba byonna byambadde nkola ngeje nyina office ewaka ate nga of course office yange waka nesiga nti teri muntu asobola kumala gebe nakola ki nankyankalanya yes kati byonna mbadde nga ne files nga buli kimu kiri mu file mu office zange kati ye adiringa ne mama wange bakwate ekyapa kyange bakijjamu bagenda ku lands ewakiso bakola process eyokudividinga nti ye atwale then nebirala mama ngo bayali aga kuwakondoza baseko babaani kati balo kitegeera nkonfaminga eri ku lands bangamba ati ettaka bwe nebwe tirimanyago kituufu ne ate wano tulaba waliwo omuvubuka bwati ne bwati ali mukola process yokukidividingamu gwe olinako kyokyogerako kati olwakitegeera kyenakola kyali kintu eki nefuna sente nenga netaako caveat bamala oteekawo caveat bawulira bubi nnyo mulimu bwe baddayo okulaba process etambudde etya babagamba abamanyi n'ettaka yateekako ki yateekako caveat mama wange anyiiga nnyo Asumani anyiiga nnyo awo byatandikira okukyankalana up to date omanyi kye bakola bagenda ku poliisi bagulawo emisango banzigulako nze omusango omusango banzigulako ogwasooka gwali gwa mundu nti nyina emundu 2 nze nava nazeebwa erya Germany nti naye ate wano mu Uganda nzirinawo mu bumenyi bwaki bw'amateeka naye nga kituufu wali ozirina mundu zange nzirina ekyokubiri kikirizibwa omuntu okuva ne mundu katugeze kati nga bwali Germany nojja ne mundu okuva Germany noyingira nayo ono mu Uganda nobeera nayo kikirizibwa nakikola era nzirina ne ku airport nayitawo bulungi nazo ne Munne airport ne wano ewaffe so nzirina ne biwandiiko byange mbirina buli kimu clearance so kati polisi wano bamanyi nti kasita bawulira kigambo mundu baba manya nti oli mutujju ekitegeera kati engeri information eri gye baafuna nti yali nzirina mu bumenyi bw'amateeka baba balina okusitukiramu baali baseemayi ne flying squad okuva e Katwe be bajja ekiro za ssaawa 6 naye nga basooka kubeera mu kitundu kyange nga bankolako survey nenga nga simanyi for almost 2 weeks nenga simanyi kigenda mu maaso nga bakunoonyerezaako nga bagudde cover nga banoonya nga bagudde cover nga ninga omuyeekero kitegeera nenga mu kifo ky'okugamba bakunkubira amasimu nti gayo n'omusango bwe teri muntu yankubira simu teri akola ki
nanze ntambula byange nga simanyi nti waliwo n'abatantambulirako ogwo gumu ne bateekako omusango gw'essente nti nakozesa obukujjukujju okujja ssente ku bazungu ab'ebweru eziwera biliyoni 7 okujja n'enkolamu ebintu binakola mu Uganda ogulamu ezenju zennina ogula amamotoka ne beach n'okusupportinga abana bana bana nikola mbezo ssente se bazimpanga kati nebuuza mu lyeri kati banga sibe bazimpanga nazikola ntya so wano tulina ekitongole ekyange tulina account nina account ya dollar nina account ya euro ne ya Uganda shillings so atenga kugundi kwa account sezo kuliko ba signatories basatu nze mama wange noyo oyo musirugwe nali mfuza manager wangu ya Asmani Lukwago nga fena tukola kitu signinga so kati nagenanga ezo sente zona ze najjanga ngayo ku banks mama nge anegana nagamba ku police nti ezo sente zona nazijjanga mu mamenyi ga mateeka nti tia signing mu bufunzo wa banzibe bas kati go musango bagwinza wali criminal case kati bamara kunte yako go musango gwa criminal case abasirikale kwa kusitukiramu abasirikale bazze kiro 7 bamenye nyumba yange bansanze bajana kiro 7 kwa kiro yes bansanze munju banku bobusajja by the way banku bobusajja bansambe migere bobusajja bwange era bwayononeka ne by then ogulo mukono gwali gumensera kuba kati ebanga lise wano tebikyalabika mbadde ku treatment naye nyine ebifaananyi bamala okunkwata bantu tewali ekatwe namala wiiki emu ku poliisi awo kati bwembeera ekatwe laba bajja ne statement bajja n'ebiwandiiko nga baŋŋamba mu bufunze twagala osayininge akazingako osayininge amayumba go okuva mu manyago akazinga ye beach okuva mu manyago bigende mu manya ga Asumani okitegeera nga pa wansonga ki nga baga ati kati mama wange ngagamba gwe sikyakwagala sikyakwesiga toli mwana wange katolo yesiga Asumani gwalabyo exactly gwalabide Kampala gwalabide kugwe anti bobusiru bw'abazungu okitegeera bana abazungu basiru ate omuzungu ono kyenali simanyi nti basobola okwekyusa naye beekyusa balinga na wolovu so abaana bafe abaddugavu kyenyina bagamba bw'ofunanga omukisa ogwekulakulanyiza mu bazungu tomwemaliranga mu nnyonnyo yenna beerako ne privates ezizo wabula nalina privates ezange naye guno obusiru ogwammanyiira ne gujjayo ebyamba byange ebisinga obungi ne bandeetera okubeera nga banzikakkanya wansi kakati wali ekatwe baali bamanyi ti nongonze kubanga bankubye ndi mulwadde ndi mu kutintima nga bamanyi enshekeninze so nsobola okusayininga ki ebipapula byange ebyo nembalaga nti nokyali mukalu bwatisi kanfe okitegeera kati wali akatwe naye omanyi ze bateekamu kogo omusango gwonna bagulira lwakuba saagala kugamba nti no abasajja bafe abapoliisi oba baani nti baali enguzi oba biki naye nga ekituufu kiri nti abazungu bateekamu ssente zaali mpitirivu nnyo okuntuusa ku kino kyendi olunaku olwaleero wali ekatwe ssente ze bateekawo kumpi zaawera obukadde nga 5 ekato ku poliisi awo ku poliisi wokkaawo kati bwe tujja ne Makindye bateekawo obukadde obuwera 7 Makindye ku poliisi ku koti ne Makindye n'okunvugira ddala paka eruzira okitegeera so bwe nali eruzira era still the same thing kye baakola bajja n'ebipapula ne lawyer okuva kwa Akadia omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School day and boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku dayati enteeketeeka obulungi
enrollment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10. Email diamondspreschoolug@gmail.com. Yaje ne papula eruzira ng'agamba sebo bino ebintu si bibyo bintu bya muzungu. Bwoba tosayinize wano muganda wange ojja tunonya nga tokyaswa tunonya. Ne mugamba sebo ngenda afira mukomera. Baba ndi wakufirayo kanfira nenga sigenda ku signinga bintu byange. At least leka tubereko ne equal share. Nenga sigama tero byonna nga bwe nabikolera. Kubanga nange naita process mpanvo kulanga afuna sente ezo zinakolamu ebintu byange ate nekuyimirizawo ate nekirala siganda ali ntisagaliza bana Uganda ezo sente nandibadde nzikwata nenzeyagalizamu nganze nenzirya nekulambye nali njagala nesigula mayumba nesigula motoka nesigula kintu tunazigina ekyo kinakola no mu Uganda time eno ne abana bendabiridde abana bemperedde webali obujuzi webuli group yange je nyinamu abantu balinga 15. Nina aba Rastafarians, nina aba single mothers, nina ghetto youth, abana okuva mu Kisenyi, okuva mu ghetto zezenjaro Kasaato, wano Muzanta, Katwe wa ostegera. Lwaki nze tambira nnyo mu ghetto. Kyali bwe kiti. Nkuze n'abaana abasinga obungi wadde abamu kati bagenzi. Naye nze naagala nnyo okukyusa ekifaananyi ky'abaana abali mu ghetto. Okuberanga tufuna generations ennungi bwetako ngenda kuwayekala amanyaga just ana oba 5 ku baana oba abasajja abali bakozeko ku zi records mu Uganda nga ba criminals nenga nebamani babivaamu. Number 1 omusajja gwe nakola naye bali bamita nze kale byebiseera nga ndi mwana muto nenga mbayita ba uncle. Nkuze negaye bamita Anamisi bamumanyi. Anamisi yali akwire ekikosi kyali kikosi kyamanyi nnyo wano olaba nga wano kusawo ya Queen mu Kalitunsi twali twakola base awo basi Anamisi era bwenjogera kwa Anamisi era abana bajja kulaga ku gunde teri atamanyi mu Kampala kati ngovude kwa Anamisi twalinawo Eddie ne tubeerawo ne Zebra netuberawo zebra senyange ngoba kuba masasi bas netuberawo ne Andamani twalinako Wakabu bakwe babikonde ababana benjogera ko of course bebamu abana abakubanga ngebikonde wali kuseso center kati awo gym ne bajja kusosa center nenga awo ebesanga ndi mwana muto ne bajja kusosa center ne bajiteka wano kuna Kivubo KB Kampala Boxing Club estegera KBC kati bebo abantu benakwiranga naye ne Sobi ono musajja yakafata juzi yes abona nze nabayitanga ba uncle bange naye engeje nabanga ngamu ebintu bye bakolanga Sobi ebiseera ebyo tumugero katono Sobi ebiseera ebyo nga akola ki Sobi ebiseera bali ba boxer naye nga of course ba boxer atenga bali batuwa protection ban training nga ku ngumi kubanga fetwa training nga under 12 estegera ne sharing hall kati abana size zaffe ban training nga nyine ya 14 nga tukuba under 14 estegera so nenga beba basajja abaningangako ne kati ateze ekyanjalo kye nali obwongo bwange wadde nali mwana muto nali mugezi nze kati nze ebiseera ebyo mu 2004 paka okweyongera mu maaso nali nerinnya nali neyita mu Kampala bampitanga Cisco lyerinnya linakozesanga mu group gye nali nainformingawo nali na group y'Abasomali bali babula abana 5 nga group z'Abasomali nenga ne Somalia yennyini abantenda ostegera kubanga abana nze abange chokola mu Kampala atenga nali sente seze gye nazijjanga of course nazijjanga era mbazungu abana abo buli biseera bina kwenkulu nga ndeta Costa nga tulumba Lido Beach ebyo biseera bya byono King Michael nga tugendanga tuchakalanga bajjanga ne sente Abasomali balina sente kuba government zabanga ga sente bali refugees kati nga nawo banga bampa sente kati abana mu Kisenyi nzi ali abakulira
era nze ali mukulu waabwe nga tulina design gye twakolanganga nga twambala izi yellow boot esegera kati design yaffe yalinga bweti uyambala yellow boot notekawo nofunyamu ekigere kino nofunya empale ne jean ekigere kimu nokifunyako paka eno gundi kati nga yeno design yaffe era nga buli mwana guwayitangako Kampala nga yambadde jean nga afunyizaako part emu ekigere ngoyo manye group yaffe ositegeera kati oyo nga tosobola mukolako kintu kyonna kyonna kubanga naye nabatendeka nti bosanganga omuntu obanga wegombye simu obanga wegombye biki bali abasomali naye nabono naye niwe ositegeera nga nabo babbi bafuka da babbi ositegeera nga bakuba bafumita abantu ebyambe bakola biki so ele banga lyaliwo ne tubikola bya twakola byo nebina twabikola nga tulumba groups ezenjawulo nga tuyinza okubanga wano tugende guru nga tugenze kulumba just group kuba kumanya ati nomwana group yaffe yesinga ositegeera ne tuva wano ne tugenda nge wande ge tulumba Ghetto bweyo bakuba nga just gaba ffe tuli Basomali era nga Kampala yona nga bamanyi tino group y'Abasomali kulirwa Cisco kati nga buli muntu yenna era abapolisi abasinga obungi waliwo abapolisi bamwitanga ndundu yali musajja yali ndoza oba local defense yali akwera wano ku kapolisi ke Kasaato abakati abandundu banjiganyanga nnyo polisi awo Kasaato nga buli kaseera babera bawulira Cisco akubya abantu Cisco akubya nenga group zange zikuba abantu kati ebyo biseera ebyo nawe nga tubikoze nga tufunye sente abana batute gye batambude bantwala Somalia bantute Kenya bantwala wawo be bana basokadde bayozawo okuntwala okuntambuza ensi so maze okubita ebyo byonna batukubye tubakubye tuwefumise ebiso eyo lafu nenda banga ejja kutuka ekisere koleki ekome nengo reda abana bafamu bafudde kati group ya abana bato Abasomali bwe yalemererwanga then nga tuyingiza group y'abanamisi bali baruvo kwa abanene otegeera abasutuzi abakubi ba gym Kampala mwalinga ngamwe fujje kyesinza kunyonyola nga kyalingamu nenga fa bali basinga wade Uganda fa bali basinga kyenyizo kugamba kubanga kati nga wetwatandikira okusasa no webaletera Wembley era Wembley bagiforminga ku rough abanda bo mukisenyi kyekituufu kyesijja kweka era Wembley olwajja bweti musajja gwe basookera okuba amasasi yali anamisi basookerako okuba amasasi kubanga namisi ye muntu yali asobola okuyimirira nakuba ne 93 musajja kutaka bakubanga era abakubanga era bamumanyi kabereyo Sobi nga babonna Sobi nga kuba patron number nga bana ne mundu zaabwe ne mundu ate nabagati ne mundu azibajjeko naswane ku police naga mundu zamuzizino naga mundu zamuzizino basitegeera sina je mbagazanzi nabasajja mbagaye banveeko natabula nagenda basitegeera so kambuze kati bwe magenda okulumba ebikozi katugeze nga kati encha tugenda kugindi ngera ngojjeko wano kulwana kukola kikola fujjo nga namasimu muvayo nago namasimu kati twagenda kulido nga tugenze kukola era kamera za Michael DJ Michael yaja kunyuzaako kamera ze zimu twatuziteko ozitegeeza za King Michael za King Michael twatuziteka kulidawo ne ku resort fena tugenda bugenzi kukola amasimu twavanga ngayo nago mamali kati nga tuyinza okusanga ngoyambadde bulungi nga boyambadde kati ngagwe omwana yegomba jini ngolino gijamu naga wajijjemu ngojijamu negombe ngato joyambadde yolo butu ngolino gijamu mulo negomba gawo bindizo ngolino zijamu buli kibu kyolina ngolino kolaki olino kijamu ya nalabanga waliwo olunaku olumulwe mwagenda ko kulumba ne baba kubirayo utano balemerera twalumba kokko sadize kasese ne tulemerera naye ate fete tutera kupowa era bwe tulemerera tutekamu ate amanya gasukka kyali kitya batukuba abantu balekayo n'emmotoka zitwalina kubanga napangisanga costa zali busy costa zatulanga tutwala n'aba driver bange balinga ngawaawo mu kisenyi muzanta era nabo bayaye lero akwanti bo mulimu abana Abasomali nga tata wabali bagadda nnyo nga balina sente nga tebeeguya ate by the way ebiseera ebyo nga seza fe zibeerawo nga tuli baana bato nenga sente nga weziri kuba jukira katinze ku myaka ejo 11 13 14 15 16 17 nga sina family
nga ndi byange nenga nepangisiriza ndi bulungi nywa ndya n'abana mbalabira nga tuli baana bitano abasomali abana bitano abasomali nga te baana bato size z'abaana bato gwe just manya under 16 nenga nga batambula n'obuso nga tulina obuso bwe tutambula nabo nenga n'amagirita ositegeera naye kati wano wenjogeera embeera agenda ekyuka abo baana bonna abasomali bali mu America ebyo twabikola okuva mu 2001 paka 2007 2007 awo lwenkwata ekkubo nenfuna omuzungu gwe bali bamuyita Maria Priyan okuva ku Vision for Africa. Vision for Africa, Maria Priyan yajja wano mu Uganda mu 1999 by John Mulinde yajja kola bajira mu conference so nafuna vision eyamba abana ba Africa wasitegeera bamala okufuna yo vision nawulira mu kisenyi Ghetto kuba Ghetto ewulikiddwa nnyo munsi yonna bagimanyi so after nga amaze okufuna information asandika okusindika ba missionaries okujja okutubulira enjiri bamala otandika okutubulira enjiri ntandika okupikinga ngamuko badde nsaba nga tulina kugenda butereevu ali mu kubulira njiri because awo ndaba awo ogenda okukyuka okuva mu menyi b'amateeka n'ebibiina byo naye mba nsaba tusooke tumalirize wali kati ebiseera ebyo mwalimu gweteko mu ambush ne bakukuba gwe kennyini gwe bali bakubyeko wano bankuba akabazi wano nga boolaba wano waliwo enkova eri ekyaliwo katono because ne wano bwenkola bwentyo bosobogira wano oja kino kyali kiso waliwo obusobe batambulanga nabo nga bwewetambwe bute abayaaya abo mwalimu gezi side zaawa kati olaba waliwo waliwo Ghetto waliwo abaana bali bado kyafu ne omanye lwaki twalumanga zigeta ezo zigeta twazirumbanganga okulaga nti nofa abaana b'omu kisenyi fa abamanyi mu Uganda yonna okitegeera ate teri lutalo twalumbangako ne lutulema ebiseera byo Sobi yali mu kisenyi yali luzira Sobi yali atambula nnyo yali atabeera wamu tasobola kubeera wamu balinganga musambwa okitegeera balinganga musambwa naye nga ffe bambi twabayitanga ba anko kuba batubeerawo batubeeranga era tasobola kusanga nakuleka mu buzibu okitegeera so nakulanda bezo experiences zonna nengambe saa kijja tuuka mukaba bali banyambye ndiva mwene embeera nendeeta ekifaananyi ekirungi okukyusa eggwanga oba abaana mu nsi yonna kubanga bano jjukira bali ba refugees kati nga balina epapula bino bye basabirako asylums mu nsi ez'enjawulo mu UK, America, wa Canada abasomali abasinga obungi bonna bagenda bali mu nsi za bweru abo nabona balinga nabo groups ezo kati wano mu Uganda kyemanyi waliwo abaana nga 10 abakyaliwo abasigalawo naye nga abasinga mu 5 bonna bagenda bali Bulaaya era mbawuliza kwe bali mbawuliza ku Facebook contacts zaabwe zonna zisenga bonzino so kakati awo nange police yali abagudde muko ne kole nsasage police tujikuba nga madde mukoze ambushi yamwe police twajikubanga twalinga bwana buto nenga tuli baka kole twakubanga bakuba masasi because baba ne mundu nga zilimu amasasi bakati aba police amasasi bakubanga mubanga bakubanga mubanga naye we bakubiranga amasasi because nga tema nanga kisuse nnyo nenga tebo basinga kubanga nyo bana bakuba nabafi nga basobi baba kuba amasasi abo bana misi baba kuba ba emi n'abalala bangi awo bawakabu kyemasi mayi wakabu bamukuba kusasi n'abasinga obojo baba kuba bazebra so kakati eyo life bwetu bwe yali eyange ne mu kisenyi n'abo banaffe twakulanga nabo okitegeera kati mala kati omuntu ayinza okumbuuza tinego rasta wasomako oba wakola otya odaba ezo okusoma okwange nze omuntu eyagendanga ku ssomero nemayo taamwemu ne promoting mu class endala kubanga nalina sente zange ng'osomera wano bwali ng'okyali ebweru ukwezi 14 lyokojje wasomerayokko ebweru nasomerayokko oyo mama wange yansomesa Rosie na Mashara Shilaya nasomerako Kempton mu Dusseldorf
high school Dusseldorf kindergarten naliyo nesa amalayo banga nkoma wane bafya Uganda wane Uganda sasomako primary Salim primary nagenda bugen secondary ate secondary nagenda ko bali bagita dynamic dynamic ali wano Rubaga road dynamic nagenda mu senior 1 bwengenda mu senior 1 waro mane ya challenging anankuba ne mulinda ku end of term kati juka end of term waliwo abana abali bamara senior 4 senior bichibeche bano abagenda kugundi abagenda okumaliza ebisomo byabwe nenso kanyungula abayaye no yungula dynamic naye yali bakubasomero damba twaba kubesomero damba netubata yakutaka headmaster wamu ate naddayo kuolwo sadda next time kati dynamic maoji vako nengenda ku dynasty dynasty eri wano naye la Rubaga road wano kugundi ngaya mkawa bakuli dynasty yali ya headmaster bali bamwita Muchirwa bali bamwita Musitwa yali Musoga ne kati chemanyi yayingira ali mu police kuba namusaka ko korona ko rumu ngayambadde byambalo bya police ne mubuza teacher Musitwa cyanjukira zetisco nayamba ha wanwera ngejaga mu class najukira lo chafu najukira nayamba mwana bakula date yafa nebuga bateze pati nayamba yasaka nyo kuna namusanga wano kugundi nga wano old tax park wano ka police kali awo weka kumega wanachemanga walo ka police yawo so awo namusanga bede wasadde sidamuna naye chenjagalo kubuuza Nick okusokera gwa sente wali okalinamu ngabazungu bakuwereza sente ate nga tusumanyi nti nno bano basobe kyabatwala mu bubbi oluusi ebbula lya mirimu tebalina sente baavu nagamba tikangire ekyo bubbi agenda nyaga beeyiye n'abala ebikosi byonna biwalina gwe ki kyakutwala mu mbeera ezo kugatta mu bayaaya abo ate na blood omanyi nti newaliwo abana babagaga just nga banyumirwa bunyumizi just bulamu obwo life eyefujjo just life eyefujjo kati nze nange nali siri mubbi nali sikola bintu bya butujjo bakola ntido obanje ga sente nanyumirwanga bunyumizi kulaba ntino twekuba kulaba bintu tuwangula kulaba just film nti tujizanya nti tuli byadala kina nisigo kwetaga okulaba nanyumirwanga nnyo okulanga twekuba nokulanga tudduke misira ate manyi waliwo okubera muli mu battle nga batwala kaguddeyo nenga batwala kagudde nengo oddukoseka Mutfato kudukaga okube ndurute mutazo nayo ndukonyumirwa onyumirwa vitanga boseka eze sojika ko nona kunorumu okuberanga nali nziruseko nga Akaaba abra buli bwenadukanga nga nzirukanda bagaye wangu bakubye nga fence ko nga nzirukanga anyway yemberaje twalingamu so atanye tuka netubita okitegeera excuse me kati mwabitala okuba nti no bannamu bangi baali bafudde yes mwasala banafe bangi batibwa mwana abana bange bangi abafa n'abasomali benyini bangi abafa abasirikale be babatto abantu ba bulijjo efe abasinga obungi fa betanga Africa na Africa groups katinga lero bono rumba kati for example group ya Kawempe ne group ya Kawempe negamba ha busisiko bomutsenyi bwe butulumbye tekujja kuidako na kwezi nga tababalumbye namwe katata babalumba n'obujambiya obuyondo buno bubazi ositegeera mayinja ne boy mu Kisenyi abantu abakulidde mu Kisenyi teri muntu atalabako ku vita yange teri muntu atalabako ku zivita mu Kisenyi wansawo mu Kisenyi mu Kasaato kati bobulaga tutegera bulungi otubuza ne Nyakana Godfrey mkubiwe bikonde bas wena atumanyi bulungi Onyakana omulaba ya training yange bikonde wali ku Soto center by then era nga tuli bwana buto ositegeera ne Nyakana era ne nayamanyi sajja bangi bebangambe no bonde kani mwana so besto bekyali ezembera twagitamu bingi betukoze ne betakoze netwelekerezaamu ne kati walaba nga time eno bwesawo ne ngamba mwana leka nkyuse ekifaananyi kya Ghetto tuve mu biri byonna betwalimu because Katonda bwaba yakuyamba n'akusevinga n'osigala ng'okyali mulamu
kakweka history kamu Sobi Sobi ba Arafati ba Musa Bode si Musa Bode wari Musa oli just yali Muhammad Kabode wetu amuyitanga wano Banka Gyebaava yali bali bagitanga Lloyd forex exchange ogomaka gwali gwa 2007 around we bakola record yali around 2006 we bakola ambush ku Lloyd forex exchange wano mu Kampala we babira sente millions yali Sobi nani abalandeka saga babimbuze banji because abamajali balamu abasinga obuzi bafa n'okufa by the way waro ne Kato Musege abo nabona bali bana bafe Katwa Musege yalinga mugundi yali mwana wafe wane Katwe Musege kati yoga mulaba omali record yo muyaye yebeya yakusanganga nenga ye kibali basinga mu manyako kya kibo Banka bajiba batya Forex Bureau bajiba batya Forex Bureau mana sijja kulimba kubanga nze nali mwana muto nengo era obuzanyo nabulirako era twabulimu era twabumanya baina boda zalinga 20 era ne motoka yabwe endala abasajja abajiri babakubira wano ngo yamuka wano ku rubiri ngovude kusaya Queen kwa baba letanga abapolisi baba letanga baba goba nabakubira wano nga ku rubiri nga oleka kine tukube ekidda wano nga mukasato ngo yamuka ku rubiri nga tunatukeda ku rubiri motoka era bagikubira wao ano ka center ko bagikubirako abayebo ne bafa kati bali abalala ababoda balala abali babiorede nabo sente naye atayizo omune bamukubira ali ku rubiri lwennyini olwo sente bali bazina mu bisawo no mache bakola ngamaza ku Forex Bureau abapolisi nabo babazo okubagwa mu bufu basobe bakulaga bakute sente ebikapo bya sente abasajja bana batude ku ziboda ngasoka batakanya wali kusawa ya Queen polisi bali babazo okujiranga babafunziza bali abasazeeko so be bakwata ne bayoza kisawo kya sente ne bakyuza ne bakikasuka mu kubo abantu ne bagwa mu kubo ne bayola sente kati ne polisi nyine ne babo ne basoka ne bayola sente ositegeera kati abasajja ne basoka batandika 10 ne baduka ne abasinga bafika tusobero naruone era naro nabalala awo zesamanya abamu we bayita ne sente zawe saziri mutembite kamba nange nemungama ndu muzadde ko jawo tufulire tembite kam zimayiza naye mwana muto na stories onaza nalinzi manyi because abatambuliranga bana lindi nabo so in short yo left nega obalaga continue njibaddemu njimanyi ababanda bonabona abali mu Kampala teri mu banda gwesimanyi teri gwesimanyi atalimu teri gwesimanyi yafa teri gwesimanyi atakolako birungi na bibi ostegera ne by this time bambi mbasabe ekintu kimu saagala bazungu mwe munzijukize je nava ostegera kubanza omuntu alesa abazungu bano nembarambuza mu ggwanga muzigete zenjawulo nga teri muzungu yena yali afunyeko damage ewange teri muntu yali arumbyeyo kubayo kuba bamanyi abayebo nabamanyi mbira ne sente njwe yange mbadde nga munabuwumbi bwa sente by the way byenyu yabye tufuneko byagagundi ezo ozikuwa for za sente nga jina bank yange kulwange wajira yenga jirabako footage omuyina omuyina footage omuyina mulina okay so ezo sente zo bazibadde nga munju yange neteri mu yaye yena yali agament continue lekaje ankoleko bulabe atwale sente zange ninga zibera mu sitting room ostegera ngatula ko butozi nembawa ngatula ko butozi nenjira so kyetendera ambategeeze nti mwe bazungu mwe nabaleta mu Kampala wano mutuyambe tuyambagane tukyuse embeera ekifaananyi ekikyamu n'ebikolwa ebibi mu ggwanga ne munsi yonna okulaba nga tukyusa abaana baffe okubeera ab'omugaso era ontegeera naye ate kati bwe bandaga ati time eno
bali mukulwanyisa kunjako ebyobugagga byange bye nakolerera bye natoba ate mu Burundi by the way kubanga mulimu omuntu agamba nti natoba naye nga atoba sente ze nga atusobedde mu kubba atusobedde mu kutta abantu atusobedde mu kuba butayimbwa ezange natoba bulungi nnyo ngenze Bulaaya bene ntambudde amawanga gesimanyi mu nsi nakwanira bidoko nakamalako passport ziri nnya zonna ziri full amawanga getambudde gawere 200 nenga wetambudde sitambudde tudongeze kulya life nze bali etambulanga mu bifo just kulaba babanda bokka nga mayitiro ngeze kulambula babanda bokka nga ole mtulako tuzinoga bakati notagenda kumputa busi nga just ngamva nenga nga just beo bibantu bembadengamu so kati no recho insaba oba government oba bani kubanga olaba time eno Chama government ewulira ebintu bino ebigenda maaso wakati wange n'abazungu bano. Nete ali muntu ene yavude government no bakabingiremu oba kanyambeko oba kanga ezo muntu abadde atekanga mu sente zange nengenda buli wamu onaona museveni wabala agenda ositegeera netwala convoy y'abaana nga 5 abaana nga 6 natwala coasters z'abayaye nenga sigeze kwerangira ati muzeeyi nkoze bweti nebweti mpasento bachi nagende wasali musale cooperation wealth creation ekapeka omanye motoka zinatwala zali motoka 40 ezabayaye benakunganya nze ngazo ku sente zange nengamba kankwata abayaye bange tugende just kusala kwesanyusa na kuwa support ero nabona ati sibangayo mukwemulisa ati mwana nakulabi ne just nte moyo gwa gwanga kati ate moyo gwe gwanga bwenda bati bana abazungu baga ate okutunda mali yange jenzimbye ate nga teyamba nzenzeka ezimba naffe abaana bana Uganda saga kukiriza kulaba nga nfiirwa emali yange at least bandeke ekitongole kyange kitambule ndabira abaana bange ndabira abaana baffe nsobola okukyusa abo bonna kubanga zigeto jukira nti geto abaana bakula ate abaana bali abakulirayo still bacha ine experience za batata baabwe nti abambala abebikolwa ebigera maaso kati abo besagala atafe wetuvudde oba tata baabwe je bavudde baberenga nabo bafuna eyo space ate okujja okureplacinga emize je twajjawo okitegeera ne bana bazungu ate bandega ati no bali at the same point nti bagala kunteka wansi babanga bagala okutuzayo emabega emyaka 14 emabega kyesagala kukiriza era tebagenda kirabako segenda kikiriza mama wange Rose with a Mashao Shlaya I will not accept you to draw me back of 13 years to how you found me in ghetto on how I was with all my ghetto youth in Uganda at least nja kweteka ku risk nja kulwanira ebitu byange nga nenga manyi ntiro sirwanira zenzeka ndwanira bana Uganda bonna n'abana bo mu ghetto onda ababoyi wange bwembera ne ministry wange ngekyatambula nkyalina access nyingi okukyusa abakyaliyo first of all this time website yange bagideletinga ku air mama wange n'oyo asumani oyo driver kati esite kyandaba website ebintu byali byonna byabadde nkola byonna babijjeyo obujulizi bwange bwonna bwe mbadde nkola bocheze bitabo byange bocheza details zange buli kimu kyonna kati omuntu bwatuuka ewange nangamba ha tulage byobadde nabyo I have just a few ositegeera byebintu ebibi ebitali birungi okuwulira nenga which is real neka kati ze kyenebuuza babazungu baba nga batuwadde support kuba NGOs nyingi naye buli ba sponsors abagabo obuyambi mu nsi bwaberawo okucyankana bakomawo ne bakima bye donatinga wala tuwuliddeko kakati ate lwaki bamange yanesibako lwaki abazungu ebweru banesibako tibagala sente zaabwe lwaki abazungu ebweru besibye ku bichi yange besibye ku maka gange nze gwe balwanyisa time eno bali mu nju yange bebaka bapama balya bakola buli kimu ate mu nju yange emotoka zibavuga zange bichi gye baliko yange obuyambo bali mu bwange buli kimu kyebyagaliko kyola kyange singa mbadde muntu mubi singa mukyaliwo singa ababanda bange tebabalumba dda mumakago ne babakolako kyebabakolako kati bandange nkyali muntu mulamu sagala munsajjule sagala tetutekewo embeera ey'okwettingana nga tetunaba kutuukayo eyo sagala omutima gwange bagukyuse
mbere muntu mpologoma kubanga asobola bebereremu. Walogezezaako kugendako mu mateeka aliko nibo mateeka bakutwalayo ne bakutuya mu mbeera zonna, walogezezaako kukwata ekkubo eryo? Ekkubo mwende naye ekisinga okunyiiza abasajja baffe kabeere basirikale, kabeere gavumenti, kabeere balooya, kabeere gavumenti sijja giteekamu tenabiyingiramu n'ekikwatagana n'abasajja abawano bwe balaba omuzungu babamanyi ssente. Gwe tebasobola kutunuulira kuwa budde. Tebantunuulira nnyo nakumpa budde. Naye ne beerabira nti abazungu bali ku foundation yange, ku musingi gwange. Singa teyalinze, singa abazungu bano tebali wano mu Uganda. Amazima singa tebali abazungu abo. Kati mama wange alina groups ebweru. Ositegeera. Ez'abantu ab'enjawulo. Ez'abantu ab'enjawulo. Besigenda ku mentioninga nti waliyo ono, waliyo oli, waliyo ono. Kuba tulina n'ezi churches. Era bona badde batuwa ssente ezimu zi church, abamu bantu ba bulijjo, kinoomu, abamu ba couples families, n'abaana ba student baani. So bo bali eyo. Naye kati emanyi kyeyakola, temoni yagenda n'asazaamu adoption yange eri ebweru. N'alaga nti ndi muntu mubi nnyo, tasobola kubeera nga ye mama wange anzaala kati. Okitegeera? So kati sikyali mutabani we, takyali mama wange. Kati ema sikyali mutabani we, takyali mama wange. Kitegeeza nti n'ebintu bye yampa aba ayagala binzijjako. Ate bwe abinzijjako aba ndaga nti ate agabbiwo ono Asumaani. Okitegeera? Ono driver wange. Kati tolaba nga oyo muzungu yayagala okuleetereza ffe abaana Abafirika abanda yakannayemu okuttingana. Okitegeera? Abantu tebatanaba kutegeera. Nze nganze sisobola kukkiriza Asumaani kutwala mali yange. Oyo Asumaani teyagikolerera. Tosobola kukkiriza? Allah! Kati mbabuulira amazima gennyini nga ndi ku live. Ndi ready okufa. Nenkeera nyinza okufa. Naye nga okufa kwange sigenda kukkiriza muntu yenna gwe bayita Asumaani Lukwago. Newa n'amuddugavu mulala yenna okubeera nga yagenda okukipayinga emmali yange, ebyobugagga byange, emmotoka zange, ennyumba zange, ne groups zange ez'abazungu bonna. Mwe bazungu mwe mwegendereze. Mbabuulira mama wange saagala kukolako bulabe kubanga oli mama ngonzije wala tukoze ebintu bingi ebyenjawulo. Naye bw'oba tozze mu common sense yo, abantu basatu njeza nze buli lunaku wano tuwulira nti mwana oli afumise munne so naye n'amaani ne yetta. Okitegeera? Buli kaseera tuwulira nti waliwo omuntu akoze ekikyamu naye ne yetta. Saagala bambalire mu abo abantu, saagala munsikirize okutuuka mu eyo embeera nti nze nenzita mama wange gwe omuzungu ate nange ne netta. Saagala munsikirize nti no nzize nesaaga gwa Asumaani Lukwago ntekisoba nekuba amasasi oba neefa naawe n'ofa. Mbadde saagala kufa nammwe kuba saazaalibwa nammwe. Saagala kufa nammwe bazungu mmwe ne bwe munnyigiriza nnyo ojja nammwe. Kye kigambo kyange kiyinza okusembayo. Saagala kufa nammwe, saazaalibwa nammwe. Bwe mba mulina amagezi mukwate obwammwe obwanguwa mudde wammwe. Mukyala wo Sharon aliriddawo? Kaakati Sharon nyina abakazi babiri. Omusomaali mama wa mwana wange ne Sharon mama w'abaana bange. Bandwanira okuva mu kkomera e Luzira. Bamaze okundwanira okuva e Luzira, process yonna eyaliwo yali nkambwe nnyo. Era abasinga baabiraba ku mawulire, ku radios, ku TVs nga batwalaganya omu ku bakulu abasirikale. Lieutenant. Gwe sigenda kwogera linnya. Asula wano ndejje. Omukyalo oyo bamuwa ssente nnyingi nnyo. Shoni yadduka lw'ebyo ebizibu nga bagala mutta namukidnappinga. Naye ebyo byonna bye bakola gavumenti bimanyi. Ate era still bali ku nguzi kubanga Asumaani ye bw'aba yateekamu ssente ezaawera n'ateekamu ba ssente mmeka ssente ziggwawo naye obulamu bw'omuntu tebusobola kukola ki? Tebuggwawo. Tebusobola kuzikkawo. Kati gwe gw'afande bw'ojja n'ozijjawo enkeera. Tebusobola kuza obulamu bwa muntu. Yes, tosobola kunzizaawo enkya. Ezo ssente zibaakuwa katudde mwe n'olaka bazirya ddala ne ziggwa nawo. Tekyazirina. N'afande wafa kinensi. Afande terina kyafa nansi mwana. Kubanga alina amaka ge, amadala agalina, buli wayagala atuukawo,
afano na abadde Somalia by the way jakola training ye ageze najida lekati akole ebyo byennyini muzeemu 7 byamusubiramu so tadda kubina ebyo kuberanga akutirire eno akutirire kati Asumani yamusubiza nti bwa accomplishing omulimu ogwo ngobo talina ogwo kunzitanga sikyaliwo yamusubizaako half ya ika ku beach yange Entebbe yamukadde bwali 35 ositegeera ezo nazikwata amusubiza bingi ne mali nanje bamusubiriza mali yange nze sagikolera nga manyi sagikolera nga nyina gwe nsubizaako ntino waye nyamba ku kino nekiri nja kuwa ku kino nekiri oba tutono tuzoke tufune kino oba tukole kino tuzoke tufune kino ne lwaki bambonyabonya ku mali yange gye nekolerera afande muve mu mali yange mugiveemu si yammwe sigenda kwatula linya naye gwe weetegedde mukazi gwe weetegedde mukazi gwe lieutenant weetegedde va ku bintu byange sigala na Asumani mukole byammwe step by step n'ebintu bye musanze nga bamaze okukolerera teba mukisa nebo nozitenkeera abaana abange bajja kunoonya nebo munazitenkeera abaana bange abali mu Ghetto temujja kufuna nabo mirembe mwana sagana bajogeze nabingi kale tweyanzeege kaka santi byonna tubyogedde naye kyenyinza okukugamba nti mu bulamu buno obwensi bwekuba kwesiga abantu beesiga ekitono bwekuba kusembeza abantu baako ne wuukuma mu kubasembeza ababeera ab'eŋŋanda kagibeera ab'emikwano tetuyinza kwegobako bantu because abantu tulekeddwa okubeera nabo naye baako ne woobakomya tobasembeza nnyo because busobola okukya ng'omuntu gobadde weesiga ennyo gobadde oyita mukwano gwo gobadde oyita muganda wo gobadde oyita byonnaawo taanuwo ng'akwefuulidde nga yeefudde omusoto ng'afuuse omusoto bafuuse ekirala ennyo so baako ne wookoma mwana olaba bantwala eruzira ne bansala enviiri zange n'enviiri zange zannuma nnyo basajjamu abeeruzira ekyo mukimanye enviiri zange zannuma ezo enviiri by the way mbadde nazo ku mutwe okumala emyaka 30 ng'ozirina ku mutwe nazirina ku mutwe zali mpaavu nga zikomye nokuba era mbimanye fale dange mbimanye video zange muzimanye bazisala naye nagenda okulaaga bwe nagamba nti no kanfighting eruzira tosobola kufightinga na buli obusibe 13 basajja babajja kukuba bakube bakumenye emenyofe nateeka butesi mutwe bazisala naye zino zitansa okukula so nsaba Mukama kuba enviiri zange zalimu amanyi gange kitegeera nze amanyi kiki ekyali mu nviiri zange naye yennyini yasala enviiri zange era nkusuubiza musajja gwe togenda kumala mwaka gumu ng'okyali ruzira nga gwakyali kulira sikusabidde bubi naye ogenda kirabako togenda kumala mwaka guno ogujja nga gwakyakulira eruzira bw'ogumala nja kukusanga eruzira nkuwa obukadde 20 baza musajja oyo namugamba ngenda kuwa obukadde 50 tosala nviiri zange nandaga muno sente zimukolera ate naye ngenda zimu ebyaddala musitegere naye yazigaana nandaga muno ate goboleta akadeni nja kusabula kiboko kabinda ne ku mugongo ne ngamba waya abandi basale enviiri zizo ne bazisala naye enviiri zange zalimu emisambwa gyange ne bamaleka bange okuva mu bbanga tomanyi kikyalimu kitegeera ezo enviiri zava mba alien mbwengula kubanga nze nange temwamanya wagye nava kitegeera so ebintu embi abantu balina bikwata n'obwegendereza nnyo nga bwenkomeza naye nga bw'ogambye abantu si buli omuntu olina okukola ki okumwemalirayo n'okumwesembereza tubeko nayo tukoma Asumani wankomya naye nawe ogenda kukomekeera ate ogenda kufa ng'olajjana by the way abantu abasinga obungi bafa mu peaceful way ne bafa nga just nga taleekaana nga takola ki naye omusajja agenda kufa ng'aleekaana ate agenda kufiira mu nnaku nga ajja kufa naye nga ajja kufa omulambo gujja kusigala nga gwogera nga gukyagamba naye kati lwaki nfudde okumala ennaku 5 naye ng'afudde nga naye ng'akyayogera wali eri mwana ate nfudde naye akalamuka ekwogera ngenda birabako mmwe basajja mmwe nawoni nga dda famire nenjigamba bagambe butawani waabwe Asumani Lukwago emali gyazanyiramu emali gye yeegombesa emali gye yeegwanyiza okubeera ng'atwala emali ya misambwa emali yaba alien emali yaba malayika okuva mu bwengula emali yaba chwezi si ya bulijjo
Tagenda jiwanguliramu tagenda afuliramu nawe mirembe nega omulaba azimbya just matamo naga amasa galinga agentula mwana emimwa gyonna giringa gyaki ositegeera kiringa kiri awo kisodde ne wala ekisajja kigenda kufa bubi tweyanze genze Geoffrey Mayanja tetunza kusukawo wano aka Mr. Wagwan twagasa nti ebitu bino bitegedde ate era nakyoyizeemu kyekisinga obukulu papa katukusabire bina bitambule bulungi nnyo n'okulaba ng'ofuna justice ku side yo katusabire byonna bitambule bulungi era bw'onaabawo kituuseewo nga nawe otuuse era tujja kudda abantu bagambe nti kakati kino kyekiriwo ani nga tukusabira Omukama akukuume because okutuusibwatisibwa wategeezako kungi nnyo sikyatambula mwana buli muntu wenayo nagwembera naye ndaba nga mwekengera ninga omuyekera ninga nti omanyi omuntu gwe banoonya ninga oba yabba goldi ninga oba yabba ki ninga ate maali yange nga nagikolera bulungi na peaceful way naye kati entuusiza ku bino ninga sigenda kukkiriza tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan emboozi muyigi ne ku Extreme TV side yawo mukulu Extreme kamera abaddeko awo nga kwasikanya ensonga zonna tulabagane peaceful omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero kuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku dayati enteeketeeka obulungi environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10 email diamondspreschoolug@gmail.com